Mbale bubazi okutuuza omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka, Monsignor Severus Jumba, abakulu abakulira leediyo y'obujjajja CBS nga bakulembeddwamu Mukungu Michael Kawoya Mwebe bawubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'omusumba omulonde wamu n'omusumba Kaggwa okubebaza emirimu emirungi gye bakoze. Bano basookedde mu maka ga Monsignor Severus Jumba era abaaniriza mu ssanyu. Wano Mukungu Michael Kawoya Mwebe amukulisizza okutuuka ku buweereza buno obukulu ennyo mu Ekereziya era amusabye okunyweza enkolagana wakati wa CBS, Obwakabaka n'essaza ly'agenda okukulembera. Ate era tuzze twagala okulaga omukwano n'okwongera mu maaso Oluganda olw'enkizo oluliwo wakati wa Leediyo Ssaabasajja Kabaka Kyabassa n'obukulembeze bw'essaza lino. Ye Monsignor Severus Jumba nga ye musumba omulonde yeebazizza nnyo abakulu okuva ku CBS olw'okubako olubu lw'ekigere ku kitebe ky'essaza n'abasaba okwongera okumusabira. Ongera omusinzi by'empuliziganya ku puroguramu zaffe z'essaza ate tubasaba n'essaala obanyi bwe mubeera obwerabira nti ate faaza tubasabirako ate nange ndeetaaga essaala nnyingi. Wano bamutonedde ebirabo eby'enjawulo era oluvannyuma boolekedde butereevu ew'omusumba John Baptist Kaggwa. Eno Mukungu Michael Kawoya Mwebe amuleetedde obubaka okuva embuga obumwebaza olw'okuba omusaale mu kulwanirira leediyo y'obujjajja okudda ku mpewo bwe yali eggiddwako mu mwaka gwa 2009. Ti omulimu ogwo gwe wakola gwavaamu ebibala, gwavaamu obuweerero eri abantu bangi nnyo abalina akakwate Radio CBS. Omusumba Kaggwa yeebazizza nnyo abakulu okuva ku CBS olw'okubakyalirako era n'asiima emirimu egikolebwa leediyo eno n'abasaba okusigala n'enkolagana eno nga ye bw'agenda okukola wadde ng'awummudde. Twebaza nnyo omulimu CBS gwekoze era gwekola naddala okuzimba abantu. Mutuzimbye ate era mutugasse engeri eyo nti yonna awuliriza omukutu guno aba alina kyagira kyajjamu ate mutukulaakulanyiza bannange. Oluvannyuma aba CBS bawadde omusumba obubaka obuddukirira enteekateeka y'okutuuza omusumba omuggya ow'essaza ly'e Masaka. Flavian Nkuze ne Robert Nsubuga, BBS Telefina, Agesti.